Okusinziira kwa lipoota y'akakiiko ababaka gye bataddeko emikono ku nsimbi obuwumbi enkumi ssatu, obuwumbi 1,800 zakuwanirira embalirira ya ggwanga era nga zakwewolebwa okuva mu banka y'ensi yonna wamu n'ekittavu ky'ensi yonna oba International Monetary Fund. Ku zino obuwumbi 455 zakuteekebwa mu Uganda Development Bank okwewolebwa amakampuni, obuwumbi 9 zakuteekebwa mu kitongole eky'enkulaakulana y'eggwanga ekya Uganda Development Corporation, obuwumbi 7 zakuweebwa zi SACCO, ate obuwumbi 40 zissibwe mu by'obulimi. Ensimbi endala obuwumbi 17 zakuweebwa bayiiya abeenyigidde mu kulwanyisa COVID, obuwumbi 89 zakwongerwa Minisitule y'ebyobulamu, ate obuwumbi 10 ziteekebwa mu kitongole eky'amakomera okulabirira abasibe abeeyongedde mu biseera bya korona. Mu ngeri y'emu akakiiko era kakkiriza gavumenti okwewola ensimbi endala obuwumbi 1,300 okuva mu International Monetary Fund okuyambako banka enkulu. Ensimbi zino zakweyambisibwa okutaasa ensimbi ya Uganda okunabuuka bw'ogeraageranya n'ensimbi za Amerika. Singa palamenti yawamu ekkiriza lipoota y'akakiiko kano, ebbanja lino lyakugattibwa ku eryo ery'obuwumbi 4,800 Uganda lyerina mu kiseera kino. Ebbanja lino lisinga embalirira y'eggwanga ey'obuwumbi 4,500 ey'omwaka gw'ebyensimbi 2020-2021 palamenti gye yayisa gye buvuddeko. Nga gavumenti egenda mu maaso n'okwewola ensimbi wamu n'okufuna ensimbi endala mbaga y'obuyambi bannayuganda kye balindiridde okulaba y'empeereza ey'omulembe enaava mu nsimbi zino ezifunibwa. Gav't ziwa NTV Akawungeezi.